Waliwo emikolo egikolebwa ku balenzi ne ku bawala okusobola okubanjula mu lubu lw'abakazi n'abalenzi okwanjulibwa mu lubu lw'abasajja. Naye abaffe ng'okufuuka omusajja mu kitundu kyo oba mu famire yo kyakutuukako kitya? Wamala okukikolerera oba mu ngeri endala walabiraawo nga kati naawe oli mukazi, bw'oba walabiraawo nga kati oli mukazi ddala, oba nga walabiraawo nga kati naawe oli musajja ddala aweebwa ekitiibwa, munnaffe yisaako engalo mu maaso, kubanga bo bannaffe abalenzi n'abawala mu mawanga amalala bamala kukikolerera okufuuka abakazi oba okufuuka abasajja. Katugendeko mu ggwanga erya Ethiopia, tutunuulire eggwanga erimanyiddwa nga Hama. Tulabe bano bannaffe engeri gye bava mu ttuluba ery'okubeera abalenzi ate ne bayingira ettuluba ery'okubeera abasajja. Abalenzi abahama mu ggwanga erya Ethiopia bayita mu mitendera ebiri okufuuka abasajja. Omutendera ogusooka abalenzi bano batayirirwa, ate omutendera ogwokubiri gwe mutendera bano mwe bayita nga bayina okubooka oba okuddukira ku migongo gy'ente emirundi egiwerera ddala ena nga togudde, awo nno n'olyoka okakasibwa mu lubu lw'abasajja. Naye bino byonna nga tebinnabeerawo, bino bye bibaawo. Singa taata w'omwana alaba ng'omulenzi we atuuse okukolebwako omukolo ogw'okwanjulibwa eri olubu lw'abasajja, olwo nno ave mu bulenzi amuteekateeka, era mu ngeri eno amufunira akabaawo nga kabagiddwa mu ngeri y'okweweta, oba gamba nga bw'olaba Najjolo akabaawo ako nga keeweta mu ngeri eyo. Bw'atyo taata akwata akabaawo kano n'akakawanga omulenzi we, era omulenzi olukamuwa ng'alagirwa okwolekera ekkubo. Bw'agenda mu kkubo, omulenzi ono alina okusangayo abawala, bw'atyo abawa akabaawo kano. Abawala bano ne bakakwata ne bakanywegera emirundi egiwerera ddala 3. Bwe bamala okukanywegera, olwo nno nga bakaddiza omulenzi. Omulenzi ono bw'amala okuddizibwa akabaawo kano, olwo nno atandika okutalaaga mu maka ag'ab'eŋŋanda ze ng'abategeezaako nga emikolo gye egy'okwanjulwa eri abasajja bwe gituuse, era mu ngeri eyo abasaba okubeerawo ku mukolo gwe ng'asiibula obulenzi yeesogge olubu lw'abasajja. Bazadde b'omulenzi ono katugambe atwalibwa nti kati mugole, batandika okuteekateeka emikolo era ne balonda ekifo omukolo guno we gunaabeera wamu n'essaawa we gulibeererawo. Okusalawo emikolo ddi we gigenda okubeerawo n'ekifo n'essaawa nga biwedde, abazadde bano nno basindika omwana waabwe mu kifo awatabeera bantu, gamba ng'ensiko, ebibira nga nno kw'otadde n'amalungu, gy'agenda n'amalirayo ddala omwezi mulambirira nga taweebwa kyakulya wabula ng'obutonde bwe bumuwa ekyokulya, oba anoga bintu bya mu nsiko, ebibala ebibeera mu nsiko, n'ekintu kyonna ky'aba afunyeeyo gy'ali kyalya, naye ng'abeera eyo nga yeeyawudde ku bantu okumala omwezi mulamba ate nga taweebwa mmere. Kaakano omukolo nga gusemberedde okutuuka, wabeerawo ebikujjuko okuva mu bantu abaayitibwa bagenda okwetaba ku mukolo guno, era nga ebikujjuko bino biyindira ddala okumala ennaku 2 ku 3 ng'abantu balya ebyassava nga nno bwe banywa n'omwenge ttonto oba guyita ogwo omwenge oguliko omuwemba. Awo nno omulenzi aleetebwa okuva mu ddungu, mu bibira oba mu nsiko gy'abadde yateekebwa, era mu ngeri eno omulenzi ono atandika okuteekebwateekebwa ng'ebimu ku bimukolwako asalibwako enviiri okwetoolooza omutwe, awo nno ne zisigala wakati w'omutwe wokka. Bino nga biwedde, omulenzi ono agenda mu mugga n'anaaba, awo nno n'asiigibwa obusa, era mu ngeri y'emu ne yeeziika ne mu musenyu, nga bino byonna bikolebwa okumunaazaako ebibi, mpozi n'okumutukuza ng'eggwanga lino obulombolombo bwalyo bwe buli. Kaakano obudde bw'ettuntu
nga bwakatandika emikolo gitandika okugenda mu maaso era wabaawo ekibinja ky'abawala betwandigambye nti bamusanyusa era bano batandika okuyimba ennyimba eziwooma nga baziwerekerezako amazina amasufu okuzaama nga bazina bwe boolekera omukolo omukulu we gugenda okubeera ng'omukolo guno gukolebwa mu kifo eky'ekiwonvu. Abawala bano babeera beewunze nga basibye ebidde ku bigere oba ziyita endege, bambadde emikuufu nga nno bataddemu ne tissaati ziri ze wandigambye nti ze zaalagirwa. Olwo nno ne bazina amazina okufiirawo nga bwe bafuuwa n'eŋŋombe nga beeteekerateekera omulenzi ono abaagenda okuyingira obusajja era nga basanyusa abagenyi abayitidde. Awo nno abaami abakulu abazze ku mukolo basimbisa ente zino layini. Olwo nno n'omulenzi agenda okwesogga obusajja n'aleetebwa n'atandika okuyitaayita mu nte zino nga bw'azeeroboza okulondamu ezo z'aba agenda okuddukirako. Omulenzi ono oluvannyuma alondamu ente eziri wakati w'omusanvu n'ekkumi. Abasajja bano ne bazisimbisa ennyiriri. Bwe bamala okuzisimbisa ennyiriri bazisika emikira ng'abalala bakutte amayembe zisobole okutereera obulungi mu nnyiriri omugole ono asobole okuziddukirako. Awo nno agenda okufuuka omusajja bamwambula engoye zonna. Olwo nno n'abuuka n'alinnya ku nte zino. Bw'amala okubuuka atandika okuddukira ku migongo gy'ente emirundi egiwerera ddala eno oba n'okusukka nga tagudde. Wabula singa agwa kiba kitegeeza nti si musajja era aba alemereddwa kufuuka omusajja, aba asigadde mulenzi newankubadde nga ayinza okuba nga yakula dda nga muntu mukulu. Wabula asobola okudda omwaka ogujja ne yeetaba ku mukolo guno. Omukolo guno mu lulimi oluhama gumanyiddwa nga ukuli bula era nga gwe mukolo ogwanjula omulenzi okuva mbulenzi n'afuuka omusajja. Kaakano omulenzi singa ayita ekigezo kino eky'okuddukira ku nte emirundi ena nga tagudde akubirwa emizira era eŋŋombe ne zinyanyaagira n'ayozaayozebwa kubanga abeera awangudde. Buno nno buwangwa bwa ggwanga lino era nga kino bakikola basobole okuteeka omusajja ono, basobole okuteeka omulenzi ono ku kigezo gwe bagamba nti baba baagala balabe anaasobola okuddukanya amaka, anaasobola okukuza abaana, anaasobola okukuuma amagana. Era singa ayita ekigezo kino olwo nno kiba kitegeeza afuuse musajja ng'asobola okuwasa, asobola okukuza abaana era asobola okubeera n'obwannannyini ku magana. Kaakano omuvubuka ono bw'amala okubuuka ente era n'ayita bulungi emirundi ena nga tagudde, addaawo ku bbali. Kaakati wabeerawo abawala abato nga bajja bazina basemberera abasajja bano abaamala edda okuva mu lubu lw'abalenzi ne bafuuka abasajja naye nga tebannawasa. Abawala bano baba beewunze nga beesibye ebidde ng'era bafuuwa emirere. Bano nno batandika okuzina amazina ge wandigambye nti gaba gasikiriza abalenzi nga kye babasaba baba baagala abalenzi bano babakuba emiggo gibaleeta enkovu mu migongo. Ku mukolo guno ogw'okwanjula omulenzi eri obusajja oguyitibwa ukulibbula kwe bakubira abakazi bano era nabo baba beeteeseteese okukubwa. Abawala abahama bakubwa ne baleetebwako enkovu ez'amaanyi nga kino nno kiba kitiibwa ky'amaanyi eri obuwangwa bwabwe nga singa omukazi atunuulirwa nga yakubwa emiggo emizibu era ng'alina enkovu ezo ez'amaanyi aweebwa nnyo ekitiibwa mu ggwanga lino ery'Abahama era ng'enkovu zino gye zikoma okuba nga zaakwata nnyo ku mubiri ky'ekitiibwa ky'okoma okufuna era enkovu ennyingi z'oba nazo ng'omukyala era ky'ekitiibwa ky'okoma okufuna. Wabula omusajja bw'aba tasiimye takuba muwala oyo kubanga singa okuba omukazi oyo n'omuleetako enkovu ezo kiba kitegeeza obeera ng'ayingidde mu ndagaano naye nti mu biseera eby'omu maaso singa atuukibwako ekizibu nga yeetaaga okuyambibwa mu buli ngeri yonna kiba kikukakatako okumuyamba era nti ye akulaga bulazi nkovu ezo ze wamuleetako n'obulumi bwe yagumira. Kaakati
gwe n'osobola okumuyamba. Abakazi abalina enkovu zino abahama baba bakitiibwa nnyo, era ng'okubeera omukazi aweebwa ekitiibwa oteekeddwa okuba n'enkovu zino nga zaakunoga bulungi era nga nnyingi. Awo nno n'oba ng'oweebwa ekitiibwa, era abasajja basabattula abakazi bano ewatali kusaaga nga nabo bwe bazina era nga balaga nti kibasanyusa. N'oyo aba nazo nga tezaakwata bulungi asobola okujja ne bongera ne bamusabattula enkovu ezeeyongera okukwata, olwo nno n'ayambala ekitiibwa ng'omukazi omuhama. Omulenzi amaze okwanjulwa mu lubu lw'abasajja, oyo nno nga yeeyayise. Ekigezo kiri eky'okuddukira ku nte emirundi ena nga tagudde, ayozaayozebwa abasajja abakulu, era mu ngeri eyo bamumwa enviiri zonna era ne bamuwa ekitiibwa ekimanyiddwa nga maza. Ekitiibwa ekya maza kitegeeza nti oyo yawangudde ekigezo, yaddukidde ku nte n'aziwangula, era bwe bamala okukimuwa awo nno tadda mu kibira oba mu malungu gy'amaze omwezi omulamba, wabula yeenaanika bulungi ebyambalo, olwo nno n'adda ewaka ne bakadde be, era nga awo aba afuuse musajja, nga singa bakadde be baba bamufunira omukazi aba asobola n'okuwasa. Omusajja amaliriza omukolo guno kiba kitegeeza nti kati asobola okuwasa, okubeera n'amagana n'okukuza abaana. Era ng'omukolo guno ogw'okuyingiza abalenzi mu lubu lw'abasajja gutera okubeerawo mu mwezi ogw'ekkumi n'ogw'ekkumi-n'ogumu buli mwaka, naye nga abagwetabamu basobola okubeera abalenzi abato okuva ku myaka 5 n'okugenda waggulu. Naye nga bw'oba togumalirizanga kiba kitegeeza toli musajja era tonnayingira mu lubu lw'abasajja. Era ng'okuddukira ku nte zino bamala kukwambula ngoye zonna era ng'obeera bwereere nga bwe wazaalibwa, awo nno n'otandika okuziddukirako. Abantu bano abahama bawasiza ddala era nga bakola okwanjula ne batwala ebintu omuli ente 20 n'embuzi 36, era nga n'abantu ababeera bazze ku mukolo guno ogw'okwanjula baweebwa omwenge ogumanyiddwa nga ttonto oba omwenge ogwo oguliko omuwemba. Eryo nno ly'eggwanga ery'abahama, ng'okufuuka omukazi oba omusajja omala kukikolerera. Lisangibwa eri mu ggwanga erya Ethiopia, era nga osobola okuwubayo olubu lw'ebigere singa batandika okukola omukolo guno, kubanga tebagubaayo ate era bakkiriza okukuba ebifaananyi byonna nga bw'oyagala. Nkwebaza nnyo okwekumira ku Kyabasa Famma Radio Buganda n'okutugobereranga ku mitimbagano gyaffe gyonna emirala. Weebalire ddala, tojjanga okwo. Nze Imi April Nakawombe. CBS